Abakulembeze b'abasomesa mu ggwanga abeegattira mu kibiina kyabwe Uganda National Teachers Union NATU basabye gavumenti okusasula ssente z'abasomesa bannaabwe abali mu disitulikiti empya oba si ekyo eby'okusomesa olusoma olusembayo babyerabire. Ebimugu ebyo bye tulaba ebisobola kutuleeterayo ku buzibu n'okuddamu mu nkaayana y'obutasasula misaala. Obutasasula kasiimo k'abaawummula naye kikasiimo nagwo omusaala gw'abaawummula n'akasiimo kaabwe. Twasanze disitulikiti eziwera ne munisipaliti eziwera tezinasasula misaala gya myezi ebiri ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Olwaleero nnaku z'omwezi 14 waliwo disitulikiti endala ezitanasasula na mwezi gwa mukaaga. Waliwo disitulikiti ezirimba nti zaasasudde nga mityana kumba abasomesa zaabasasuddeko katundu. Waliwo disitulikiti ez'abasomesa abaatuusibwa okugenda mu bitundu ebyo batafunanga musaala kuva mu mwezi gwa kunanga kayunga. N'olwekyo ebintu ebyo binaatuleetera bituleetera nyo okwemulugunya, bituleetera okukola obubi, bituleetera omutima omubi n'omwoyo omubi, ebinaatulemesa okukola bulungi, ebisobola okutuleetera okuddamu ku kati abaganda twabadde kuleeta. Ono agamba nti kati abamu bawezezza emyezi 3 n'okusingawo nga tebafuna wadde n'ekikumi, ekintu ekibabeeredde ekizibu gye bali. Ow'ebyensimbi yagenda n'akwata olupapula n'ateekamu ssente ziizo buli disitulikiti efune ssente esasula misaala. Kati disitulikiti nga Isingiro, nga Paaki, nga Kiruhura ezitanasasula zo ssente ezaabwe tezaatuuka. Bwe ziba tezaatuuka kikyatuukawo. Zi munisipaliti ezagendako dda Zimbala munisipaliti, Kabale munisipaliti, Gulu munisipaliti, lwaki zo tezinasasula ate nga tebazisalako. Weewaawo batugambye nti ezitanasasula disitulikiti ziri ze baasalako. Kakati zo ze bataasalako lwaki tezinasasula? Ekitegeeza bayinza kuba nga bategeeragana. Tugamba ssente ezo zirina okubaawo nga tetunatandika ttaamu. Kyokka wadde waliwo abatannaba kufuna ssente zaabwe, kino tekimulobedde kusaba gavumenti kubongeza musaala kubanga omulimu gwe bakola buli omu agulaba nga n'olwekyo nabo balina okutunulwamu ku misaala gyabwe. Baateesa n'eyunivasiti zonna ne bagamba bajja kwongera balekitala baddemu bongere n'abatali basomesa ku yunivasiti nekigwa. Kakati kyabavuddewa okusasula abamu abalala ne babaleka. Kakolyo baagala bali bagende bakayane kasita bano babasasule bo basirike. Kyembasaba mwena abali mu yunivasiti zimwena bwe baba basasuddeko ekitundu abalala tebanabasasula mwate nsaba mwena temukola oba mukwate oyo azirina mukwate azirike aziseseme. Era ono agasseeko nti wadde gavumenti yabongeza ebitundu 15 ku buli 100 naye waliwo ebitundu ebimu nga yo na buli kati ensimbi zino tebazirabangako. Naddala mu disitulikiti ez'Busoga, naddala mu disitulikiti ez'Akamuli, Bugiri baaziteekayo naye bali abasajja bo babakyabasasula emisaala emikadde. Beetulidde ku ssente bali ya buli endala bwe bagikozesa kubanga zigenda kakawuti emwezi. Tubagamba ssente ezo muziteekeyo mangu. Weewaawo kyaleesemu obuzibu kubanga bwe baasasula ebitundu 15 ku 10 mu bitundu ebimu ate abasomesa aba pulayimale ne basingako aba sekendule. Mu misaala twagambye public service mwangu ennyo ekintu ekyo kukitereevu. Bwe ba temulina ssente mugende mwewolere kubanga gavumenti bulijjo yeewola kye bayita kufunayo ki supplementary budget. Ojja kuwulira n'obabiteeka mu palamenti twewola twagala kuteeka mu ofiisi ya pulezidenti, twewola twagala kuteeka mu minisitule bagende beewole baziteekeko balabe nti abasomesa basekendule misaala gyabwe ate giyitawokko. Ng'era Omuganda bw'agamba nti omukadde akwasiza ku ggolu lye n'abasomesa kati baakifuula kya luberera buli lusoma lwe luba lugenda okutandika nga batandika okubanja gavumenti ebyabwe bye baba basuubiza nga tebannaba kubituukiriza. Eggulu erikusakiddwa Dan Mukisa ku WBS TV Amasunsule.